TV empfa z'abaana ziyongera okubeera nga zigenda mu maaso nga bangi ababeera bafiira ku kyeyo mu biyumba by'Abawarabu. So twagala okumanya bakadde amabu balowooza batya ku nsonga eno okubeera nga bannaabwe bafa obuzibu balaba buvaawa okubeera nga okufa kweyongera bweyongezi buli lukya. Mr. Kadama TV. Mr. Kadama TV, Mukama akuwa omukisa mu byonna by'okola, weebale kutubeererawo, weebale Mukama nsaba akutukuumire, akutegeko obukuumi, kubanga bingi bye tulaba bye twandibadde tetulaba era bingi bye tuyigira mu bannaffe. Mr. Kadama TV kanjogere ku muwala ono Jennifer eyafudde. Mr. Kadama TV, kampani zisinga nze oba kangambe ze zitta abaana bansonyiwa okyogera bwe ntyo. Mr. Kadama TV, bw'oba ojja wano bakulaga ebipapula ne bakulaga amateeka ng'ogenda okutambuliramu n'ogamba aha ngenda kuba bulungi, naye nze bwe nkirabamu kirungi okujja okukola kirungi, naye kirungi nga batufaako. Bwe tujja eno kambabuulire bakozi bannange ffenna abajja mu nsi z'aba n'abantu ebuwalabu, bwe tujja eno waliwo kye batukweka, naye tuba tugenze nga oba mu lutabaalo nga bwe munaagenda okulwana nti twebagaze emmundu tugenze kulwana, ekyo tebakitugamba naye nga kye kintu kye tugendamu. Ossa ekyekkowe ng'ozzeeyo ewammwe olw'ensonga nti kampani ezisinga zikwata abaana ne zibaleeta tezirondoola baana. Mr. Kadama TV, omwana n'alwala, omwana bw'alwala bw'aba agambyeko famire ye nti mulwadde, ate tufubenga nnyo. Bw'oba olwadde n'ogamba next of kin wo n'ogamba kampani eyo nti ndi mulwadde, era nayo neefuba nnyo okwogera. Mr. Kadama TV, bagenda batya okulongoosa omwana ne yeeterako omukono? Njagala nkubuulire abantu bano eddwaliro lyabwe tekuli Luzungu, kuli lulimi Luwarabu. Kati gwe biki by'osayininga by'omanyi? Ne bw'oba osayininze ku Luzungu lw'olabako, gwe mulwadde gw'osayininga, osayininga mu ngeri ki ng'ogenda kufa? Lwaki kampani bw'ereeta omwana n'alwala bw'abakubira n'abagamba ndi mulwadde, lwaki tebasitula omuntu omu ku bantu be baleeta bannayuganda ne babateeka ku ofiisi zaffe eziri eno, n'agenda n'alaba omwana oyo omulwadde nga yalina okuteekako omukono ng'omwana bamutuute ku kitanda, naye abaana ne balwala ne babanga abajaasa bagenze mu lutalo, oba bafudde oba tebafudde. Wali ogenzeeko mu ddwaliro oba emulaga oli mulwadde, olwajja n'ogamba omusawo nfanfa n'akugamba totijja, twafiisafiisa dda. Ze kampani ezituleeta zitya twatulira kigambo ekyo nti totijja, twafiisafiisa dda. Abaana abafa abamu tubamanya, naye ate be tutamanyi abafa, Mr. Kadama TV, abaana be bangi abafa abatamanyikiddwa, naye nga bafiira mu nnaku empitirivu. Abaana ne batuuka n'okutabuka emitwe mu nnaku empitirivu. Omwana n'abagamba mulwadde, ne mutafaayo okugamba mukama we omwana musindika omuzza ewaabwe, akoze emyaka 2 giweddeko, ne bwe guba mwaka gumu, bw'olaba nga mulwadde musindike bagende bamujjanjabira ewaabwe. Lwaki gwe omukwata omutwala asayininga embu bamulongoosa? Ebimu batugeta na bugesi ne batulimba, ebimu batugeta ne batulimba. Mr. Kadama TV, nze kankubuulire wano wendi waliwo omuwala nga abanja obukadde 2, naye mukama wange yayogeranga n'agamba omuwala mulalu. Nze kennyini namugamba oyo omuwala taliiko bulalu yadde, n'akubira ne kampuni eyamuleeta n'abagamba omuwala mulalu. Namubuuza mulalu muki? Ne mugamba oba mulalu muze ewaabwe. Ne mugamba talina ddalu yadde n'akamu, kubanza embeera naye era siraba, so akakodyo kaalimu, ayagala ssente. Mr. Kadama TV, bano abantu baagala ssente nnyo, era ssente zisizza nnyo abaana. Bwe baagala ssente bateekako n'ennugu, essente ze bakuwa zibaluma. Bw'oba odda ewammwe kibaluma nnyo. Bano abantu nze sirina kwembageza, sirina kye ndibageza, ate bonna abasinga bafaanagana.
ate bafaanana ne woofiisi ezireeta abaana naye woofiisi ezireeta abaana ne zitabafaako nabo balumira mwoyo tebafaayo tebalina bulumi ku mwana yadde tebalina akiyadde tebafa ku baana. Mr. Kadama TV kankubulire abaana abatoloka mu mayumba ne bakwatibwa ne basibibwa abo nabo gye bali abatamanyikiddwako mayitire gaabwe naye nga bajjira mu mawoofiisi ne bakwatibwa ne basibibwa. Woofiisi tefaayo kunoonyereza mwana nereeta omwana kontrakiti neggwako neetafaayo kubuuza neetamanya nti omwana yajja lunaku gundi mu woofiisi yava lunaku gundi Uganda kontrakiti eweddeko neetamulondoola azeeyo tazeeyo bo kasaba lya ssente zino ezisooka ebisigadde gw'omanyi oba bakusse oba tebakusse tebibakwatako. Baleetedde nnyo abaana okufa obutafa ku baana. Bantu bakyamu nnyo bantu bakyamu. Abaana abafa nga temubalabye bangi. Mr. Kadama TV oba walabako entaana mwe baziika bakadaama. Nze nagendako mu ddwaliro Mr. Kadama TV nga ndi mulwadde. Nalaba abaana abalinga sikeletoni. Nalabako omwana gwe twajja naye yali omuwala ng'anyirira ng'alina akabina nga yenna yeerigisa. Mr. Kadama TV nagenda okumulaba nga sirina kwe mugeza. Nagezaako njogere naye yakola bukozi sayini nga toyinza na kwogera na munnayuganda munno gw'osanze eno tosobola kwogera naye. Lwaki tebagamba n'abasirikale boogera ne bannaabwe eruzira omusiba ajja n'akulabako n'oyogera naye teri ruzira ngeno. Olw'ensonga tosobola na kwogera na muntu wo ogaana otya okwogera n'omuntu wo ng'omulabye ng'omulaba agenda kufa. Nsi kyegaana omuntu nti lwaki oyogera n'oyo. Kiki ddala kye muleetamu abaana biki bye mutasobola kulongoosa gavumenti ki kyetasobola kulongoosa abaana baba babaleese ruzira. Eno ruzira sente tuzinoonya naye ruzira bayina embeera gye bayina okukyusa. Bayina embeera gye bayina okukyusa mu baana embeera gy'erimu nga tebakoze kintu ekyo abaana bakyafa nnyo. Abantu bano batya abantu bano singa babeerako abo abalondoola baba bakyasobola okuleka abaana naye bakimanyi bulungi tebalina babafaako. Ofiisi ezisinga tezifa ku baana. Abaana abajja muno ne bagenda ne batandika okwetunda abamu ne bafiirayo nga bafubutuse mu mayumba emitawana gya woofiisi. Tewali embase tewali woofiisi byonna tebifa ku baana. Kati lwaki zi embase zigamba muno tugenze Saudi embase ekola eri Saudi ekola ya bannayuganda embase ki etasobola kufa ku baana abaana ne balaajanira awo. Balya buli ssente bafuna mu baana ssente mpitirivu tebabafaako. Nze n'ekitimu embateeka sikimanyi. Kampani neetakufaako ne embase neetakufaako muba muleese biki? Abaana mubatimba bbula nga mubaleeta. Edda abaana baafanga nnyo nga bagamba batoloka n'abaana abatatoloka be muleetera mu kampani nabo ne mubaleka abaana ne batandika okufa. Omwana n'alaajana n'akwata ne vidiyo ng'ayambadde t-shirt eya kampani yamuleeta n'otawulirako nti kampani eyo tuginoonyeeko lwaki omwana ono bw'ati ne bw'ati. Waliwo abawagizi abasinga awo. Kati weebuuze abaana bakole ki? Naffe kennyini mufuba ne mugamba waaye twekuume mu kino. Abaana bali obutwa abaana beetuga ne bagamba beetuze be babateekamu emiguwa. Abaana bagwa amalalu ekibasuula eddalu bayina ebirowoozo bingi ate nga tebafiibwako. Ofiisi temufuddeeko gyali tagenda kulinnyawo kagaali bakutulugunyiza mu nsi yo n'owulira ng'ofa naye bajjukiremu abaana gye bali. Gavumenti yeetaaga n'ekyusa nnyo mu kintu kino. Abaana bafiibwengako abaana bafa bubi. Njagala nkubuulire wano ng'ogenda mu ddwaliro basooka kukubayo simu. Ng'ogenda mu ddwaliro ne bwe muba mugenda kufuna mpeke basooka kukubayo simu. Bayina amasimu g'amalwaliro baddembe okukukola kyonna kye baagala.